Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Essaawa ziweze nnya ez'okumakya g'olunaku olwaleero akadde kaagokya mu bufunze era gakusomebwa Rehema Fugge, Deputy Mayor wa Rubaga. Omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga Anita Among aweze nga bw'agenda okulwana okulaba nga bayisa etteeka erikugira amasomero okumala gapaluusa ebisale. Ate nga abakyala bali wakati mu kujaguza olunaku lwabwe, Minisita omubeezi ow'amazzi era omubaka omukyala ow'akalungu Aisha Ssekindi yeeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'okusosowaza abakyala n'abasembeza ku mwanjo ekiwadde abakyala bangi mu Uganda okwekkiririzaamu. Minisita Ssekindi ategeezezza nti omukyala mu Uganda mu biseera eby'edda yali tatwalibwa nga eky'omugaso bangi ekyabamalangamu amaanyi saako okwesibira emmanju, kyokka nti empologoma ekoze kinene nnyo okuggyayo ekitiibwa ky'omukyala. Bo bannakazadde b'eggwanga naddala abaliko obulemu ku mibiri gyabwe beekokkodde embeera gye bayitamu nga bagenze mu Leeba. Okusinziira ku kansala Ruth akiikirira abantu abaliko obulemu ku KCCA, agamba nti abakyala bangi basanze obuzibu nga bagenze mu malwaliro okunywa eddagala saako n'okuzaala omuli abasawo okubaboggolera. N'abakulembeze b'ekibiina kya Nkobazambogo ku mutendera gwa secondary ne university balayiziddwa okukuuma ebyama by'Obwakabaka n'okutumbula obuwangwa mu bavubuka ba Buganda. Abalayiziddwa kuliko Nalujja Rachel, Nakalo Martha, Kasule Owen, Kaketo Hannington Selemba, Benoni Mutebi ne Kyewalyanga Haman. Ago ge gabadde ag'okumakya mu bufunze mu bujjuvu galindirire mu ssaawa zaffe eziddako. Nze Hajjat Rehema